Wadenga wabaddeyo omupiira gumu gwokka mutwale tunoonyaamuko agenda okwesogga semi-final okumakinga ttiimu zennya ezisobodde okuba nga teziyitawo. So twabadde ne ttiimu ya Police yabadde tunkane Kataka era omupiira gwagenze okukomekerezebwa nga guli 0-0 ne tugenda mu penalties twagenze okumaliza nga Police etebye wadde penalty n'emu ate nga ttiimu ya Kataka ekutte penalties 3 n'eziteeka mu ggulu. Kitegeeza ki? Nti kakati Kataka asobodde okuba nga ateyitawo ne yeegatta wali eri ku gundi ku luzannya olwa semi-finals oba ttiimu zennya ezisembayo era ng'ezimu ku ezogenda okuba nga ogerako mwe muli ttiimu y'abanafu aba Kataka then mulimu ttiimu ya mulimu Kataka mulimu ttiimu ya Kitala ezimu ku ttiimu then ne ttiimu ya Sports Club Villa amazina Sports Club Villa ttiimu ya Vipers Sports Club mazina agabadde mangi nnyo celebration zabadde mpitirivu nnyo mu busaalo nga bugenda maaso n'okuba nga tebuyenda. So byemu ku ebyo gambye tulina mu KCCA then mulimu ttiimu ya Vipers mulimu ttiimu ya Kitala then ne ttiimu ya Kataka ze ttiimu zennya ezeesoze semi-final tulindiridde tulabe nga binasobola okuba nga te bikomekerezebwa. Ani anaatwala ku mulundi guno bwe busaalo obwo nga bwabadde Poliisi ya Matiya Lule ng'eva mu kikopo neba nga ate ekirekera ttiimu ya Kataka. Bye omusajja wattu nga n'ebimusobedde abazannyi bali awo babitunula tebabitegeera. Kale byebyo byabaddeyo ate mu ggwanga wano erya Uganda. Ebirala wano ng'osaze n'ogenda wali eri mu liigi 5 ze tusinga okuba nga tuwagira wabadde